Kyava kuki w'olunaku luno olwaleero akoleddwa okujjukira abasawo abasatu bano abasooka mu East Africa okubanguka ensonga z'obusawo nga ku bo kuliko Dr. Bamundage, kuliko Dr. Baziwane, kuliko ne Dr. Bamuje. Era ng'ekifaananyi kyabwe kino kimpeereddwa Reverend Dr. Robert Lutu Senfuma ng'ono asinziira mu ggwanga lya United Kingdom oba Bungereza n'abandi gye bayita England. Kyava kuki oluwombo okuluyita oluwombo? Mikwano gyange natudde dda entitibwa kabootongo zaatuula ku mimwa olwo nno mukoone ku nsomba bataka nange munnange olwo nno nsekebbule omugaabe lwogome lufaananeko olwali ku njovu ekavumba. Bassebo ne bannyabo ebigambo bino bingi nnyo naye njagala obeere ng'ate obiteekako abiri ow'ettuluga ateeka ku basengezi nkulojjera ekyeya ky'essa n'engeri gye kyeberengulamu obuliro. Bajjajjaffe abaatusooka mu nsi muno mwana wattu baali batetenkanya ng'ow'amalibu munnange amu ekirevu kubanga ewatali linnyo awagikawo lulimi. Bajjajjaffe emmere n'enva baabifumbanga mu ndagala era Omuganda amanyiddwa emmere ye munnange gaabanga amatooke gano yagafumbanga mu ndagala. Kale nno n'abeera ng'agabadde amatooke agawaase bulungi nnyo n'agafumba mu ndagala ate munnange ne gabeera nga gaggwereddemu. Kaakati we gamala okuggweramu agabadde gasagaasagana bwe gatyo n'agawumbira mu ndagala amaze okugasibamu. Kati naago gawumbye munnange n'agasiba mu ndagala kwe kwava okugayita omuwumbo nga kiva mu kikolwa eky'okuwumba olw'ensonga nti amatooke ago mwana wattu agatadde mu ndagala n'agawumbirawumbira omwo nago bwe gatyo ne gayitibwa omuwumbo. Naye nga ekigambo kino muwumbo kiva mu kikolwa kya kuwumba n'aguwumba n'agusaaniika. Bassebo ne bannyabo kale nno tekyakomanga ku mmere yokka naye n'enva era mu nsi yonna Abaganda be basooka okunoonya amagezi ag'okufumbamu enva mu ndagala era ekikolwa ky'okufumba enva mu ndagala kikolwa mu buwangwa bw'Abaganda kwokka era ng'enva ezo ze ziyitibwa ez'oluwombo. Kaakati olw'okuba nti emmere eno ebeera ewumbiddwa eyitibwa omuwumbo olw'ekikolwa eky'okuwumba, kaakati ne luno olubeera lutereddwamu enva kwe kuluyita oluwumbo. Ekigambo ekyo tekiri luwombo, kyakyuka bukyusi naye kiri luwumbo, nti omuwumbo gw'emmere n'oluwumbo olw'enva. Oluwumbo simu omuwumbo guba gwa mmere, oluwumbo luba lwanva olw'ensonga n'enva we baaziteekanga muli gambanga za nkoko, gambanga za binyeebwa, gambanga za byennyanja baaziwumbiranga muli. Kati munnange n'omwo mwe bazitadde ne bayitamu ne baluyita oluwumbo ogw'emmere ne gubeera omuwumbo. Kati ekigambo kino twakyusa kikyuse naye nga kyali oluwumbo olw'enva so si luwombo nga bwe tukyogera ennaku zino. Nze Kanoonya Juma omulangira Nnatatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro alirwawo okuzuulwa mu balala. Gwe wenna ayagala okwagira kyava ku kyono oluggi luggule era munnange kola nga bakadde baffe bano we bakoze. Bassebo ne bannyabo nkutegeeza ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kyafuluma. Ekitabo kino kigula $5. Abagula ebitabo bino mu bungi okubisiga mu masomero okusembereza abayizi Oluganda okumpi eyo yonna gye mwasomera oluggi luggule. Ate nkutegeeza nti bane tuline mu kaweefube wakusondera lutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda era ng'olutambi luno munnange twagala okulukwata okuzza obuwangwa bw'Abaganda mu kufumbiriganwa okubuzza ku ntikko. Akwatiddwako oyita ku nnamba yange yesimu eri +256 751 476 oba ennamba eya MTN eri ennamba yange eya MTN nayo osobola okugiyitako kubanga ate nayo
enamba eno eya M10 osobola okugiyitako emboozi nebeera nga egwa amakerenda kubanga abasinga mugimanyi bulungi nnyo. Njagala nsinzire wano mbongenje ku lubongo era mbagambe kimu nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala.